وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار وساءت مصيرا. أتنزو الله تبارك وتعالى نني متى مجه أقترن بكيده ebitendo byonna Allah ebimutenda nabyo tebinaamu naqa'is wadde radha'il tebiriimu bukendeevu bwonna era ebitendo byonna ebirimu okukkakkanyizibwa kwonna tebitendwa nabyo Allah subhanahu wa ta'ala nga buli kyonna kyayagala tumuyite takyeyita bweyi. Ng'omukyala ayinza okutwala obudde okukakasa abawangaala nabo nti mulungi naye nga fil haqiqa si. Abaddu beeyisa abalina ssente nga kaseera katono ye kennyini n'amayinza nga yeekakasaako obwavu ayina ebitende ebitakyukakyuka huwa Allah. bw'oba bugagga yagamba nti ya ayyuha nnaasu antumul fuqaraa'u ila Allah, abange bantu mmwe bakyala mmwe Allah yagamba nti muli baavu mmwe beetaavu eri Allah n'anywezaawo n'agamba nti wallahu huwa alghaniyu alhamid, Allah ye mugagga ate atenderezebwa ayina obugagga obutakendeera. Kutuwulya Allah we yagamba mu Qur'an walillahi khaza'inu samawati wal ard, surat al-munafiqun, yagamba nti ayina amawanika g'ensi n'ag'eggulu bala ayina amawanika g'enkana ki ag'ekyalo kwawangaalira. Allah mugagga nga bonna abatendwa ne ssente abatuleetera okujooga Allah yazibawadde. Omuddu oba okoze bubi okugondera ekitonde kyonna kyonoonyamu ggwe koolabanga akalungi ng'akalungi ako Allah yayisirizza ku kitonde ekyo kakuwa. Abaasooka baalongoosa baategeera Allah mu bwennyini bw'okumutegeera bawangaala obulamu obusinga okuba obulungi. Allah n'anyweza mu buwangaazi bwabwe n'agamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah yabasiima newe ne basiima eddiini eno n'ebiragiro Allah bye yawa bawangaalireko. Tebaawangaalanga bwe baagala,
bamanyi nannyini kubawa bulamu huwa yuhyi wa yumiit bweba bulamu yabukuwadde Allah ate bwekuba kubutwala walillahi ma akhadha walahu ma a'ta kyatutte Allah kike kitaawo tokyamulaba maama tokyamulaba abakyala mu maasomanga nazo mu ddalasa ezasookanga lubaga baliwa n'obulungi bwabwe ettaka lyayadde obulungi bwabwe tebalina kye basigaza okuggyako akaseera nga kano ke baawayo ku ddiini ya Allah abange Tereza enniya eyatuleese wano yenna eyazze nga enniyayo baawo omutabuliiki musajja mukambwe wesiigende mu ddalasa simanya tofunye mu ddalasa yenna yavudde gyavudde ng'ekikuleese kujja kulongoosa kwongera ku ddiini yo owangudde innama al a'mal enniya okolera Allah gyatunuulidde mugagga si mwetaavu wabamusinza ffenna abaddu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omuddu alowooza nti akalimu konna k'okoze olaba olina ekinene ky'okoze wa Allah yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba Musa alayhi salatu wassalam surat al-Qasas yagamba nti Musa babani Israa'ili abo kafaru wa man fil ardi jami'a na bonna abali mu nsi bonna ne tusalawo tukaafuwalire Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mugagga wabamusinza tolaba bwe yagamba nti sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ard abange tweyambe tulongoose obukkiriza bwaffe mu Allah tumwawule Allah abakyala mukkirize Allah abafuge abakyala abali wano abange mukkirize Allah afuge amaka gammwe abakyala abali wano muddeyo mukkirize Allah afuge abaana bammwe muddeyo mukkirize Allah afuge babba bammwe we illa oyinza okuwangaalira obwereere takwewisa omuddu Allah gweyogerako mu Qur'an waqadimna ila ma amilu min amalin azza alowooza akoze yerekereza n'asula mu mpewo yerekereza qiyamu layiri yerekereza omusana gw'ekikaaya ne gumuggwerako agenda okutuuka mu maaso ga Allah ng'ekikaaya kino teyakyambala lillah teyasaala lillah wa idha khalaw bimaharimi llah bwe yeeyawula n'ava mu bantu wano bamutegeere abayinza omulaba ng'akola haramu oba bino byawuza nti biri haramu ng'ali mu bantu bwe yeeyawula ng'ali yekka yenyigira mu mazambi ago n'agakola abange tulina olunaku olujja mu maaso awo Allah subhanahu wa ta'ala lwagenda okuzingako nze gwe baawo mutabani wo muwala wo bagagga banno mikwano gyo ffenna biyaminihi olunaku olwo tulukolerere nnyo terumanyi mugagga terumanyi mukyala mweru mu bweru bwo terumanyi mukyala mulungi mu bulungi bw'olowooza bw'olina terumanyi mugagga mu bugagga bw'olowooza bw'olina abange lunaku lwa mirimu ng'egimu ku mirimu oba olya we girakutaasa mu maaso awo ennaku zino ebbiri ze weerekereza n'otuulako wano olaba ng'ebyo okutwala obudde omuddu agenda kwegomba ng'alabye ku budde bwe yamalako wano obulungi abulabye Allah empeera zimulaze yeegombe nti singa ddala eno gwalinga mwaka nga tusula tusiiba tusoma nga tekisoboka abange tulongoose obukkiriza bwaffe mu Allah abaddu bagenda kujja nga balowooza bakola nga Allah emirimu gyabwe yasazaamu abaddu bagenda kujja n'emirimu nga giringa nsozi nga Allah teyatunulamu Allah n'atulambira mu Qur'an ekyokubiri ky'oba ogoberera ku bukkiriza bwo goberezaako okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano ewali ensiike wano ewali ebizibu bya umma
wano wewali obulwadde bw'abasiraamu mufu abasinga okuba abangi. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Qur'an ti waman yushaqiqi rasul mumwana abuusabuusa Muhammad min ba'd ma tabayyana lahu alhuda nga Muhammad amaze okunnyonnyola obulunga mu nnyambala gy'ayagala oyambale ekutuuse wa Allah ng'akusiimye wayattabi ghayri sabili almu'minin n'ogoberera etali ntegeera yabali abalongoosa gye baakwata. Allah yagamba nti mukyala gwe nuwallihi ma tawalla ngenda kukutwaliza n'obulamu bw'owulya bw'oyagala. Ekikaaya kyambale mu ddalasa bw'ofuluma okijjemu nuwallihi ma tawalla. Akakaaya keesibire muziki yawmul jumu'a bw'ofuluma okajjeko nuwallihi ma tawalla. Wafuna eddagala ly'obwagazi ly'owabbaawo akwagale nuwallihi ma tawalla. Fumbiza muwalawo nga bw'oyagala. Bw'omufumbize nga bw'oyagala va ku sunna. Wereeta endonga abayimbi senga omushiriku yabaalamira muwalawo oli musalafu okumanyire siibeeramu ebyo senga ono yamanye okusengeka ensonga ezo onoonyayo omushiriku gw'okakasa nti mushiriku. Allah agamba nti ngenda kukutwayiza n'obulamu bw'oyagala. Gubadde mulembe guno ng'abakyala abasiraamu bagaanye okufaanana ba Aisha, bagaanye okufaanana ba Fatima, bagaanye okufaanana ba Khadija, ng'omuddu yeegomba omuwala omukyala gwalabye mu kazannyo kaalaba kubukedde. Era ogenda okulaba ng'enviiri bw'asiba akakaya ng'asikayo ezimu nga ziyiika wano kyalabye sitayiro mu kazannyo. Allah atulabula ku kugoberera omubaka. Agambye nti yenna anaamwawukanako agenda kutwaliriza n'obulamu bw'owulya bw'oyagala. Allah n'alaga enkomerereyo oba ey'omuntu afaanana bw'atyo n'agamba nti wanusirihi jahannam wasaa'at masira. Mpaka mulya jahannam. Allah yagamba nti budde obusinga okuba obubi. Abantu b'omuliro Allah yagamba nti kullama nadujat juluduhum, Allah agenda bateeka mu muliro ng'ensusu zaabwe babookya ne ziggwako baddalnaaha, Allah ng'abambaza ensusu endala liyazuuqa al-azab, bakomye ku bonerezo bya Allah nga basanyukanga nga bajooga Allah mu dunya. Allah yagamba abantu b'omuliro yagamba nti qutti'at lahum thiyab min naar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Abantu b'omuliro bagenda bakolerayo ebikaaya jilbab niqab nga bagikoze mu manda ga mu jahannam, nga bagikoze mu manda ga mu jahannam. Mwalawo wamwambula ku mbaga tamanye buku mulingi make-up ajja kulukuta nakunama n'okuba takbir amin Allah n'obonyabonya amagumba mu kidaala mwosanyuse. Agamba Allah tabaraka wa ta'ala embeera z'abantu b'omuliro yagamba nti agenda bakolerayo engoye nga zikoleddwa mu manda ga muliro. Tebagenda kukoba kwambala ngoye nga manda ga muliro. Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, babayira olweje mu byenyi byabwe. Omanya amaizi agago yakawunga lebo kugajiira mwala waawona olaba okuuna kwa mutabani wo butagoberera mubaka. Abanga okwawukana ku mubaka obwagazi bwaffe omusomo gwaffe obwagazi bwaffe bwenkana wa eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamaama obwagazi bw'abaana bo bwenkana wa eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Obwagazi bwa bbaawo bwenkana ki eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'obwagazi bw'abalongoofu abaasooka bwe baali bafaanana eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi Aisha radiyallahu anha agamba nti jaa rajulu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, yajja omusajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah,
owange omubaka wa Allah n'amugamba nti innaka lahabbu ilayya min nafsi anta ahabbu innaka ahabbu ilayya min nafsi. Omusajja ono ajja wali omubaka sallallahu alaihi wasallam ekimuleese tazze talina kizibu kyonna kimutawaanya teyasuze bubi naye nga kimukeezezza okujja omubaka Aisha agamba nti omusajja ono ekyamukeeza bwe yajja n'asaba n'ayingira bwe yatuula ewali omubaka n'atuula mu nju n'agamba omubaka nti mazima ddala omubaka innaka mazima ddala gwe la ahabbu ilayya min nafsi mpulira omubaka nkwagala n'okusinga bwe njagala omwoyo gwange okusinga bwe neeyagala. Omubaka omwagala kigero ki ng'amannya Khadija likuswaza ne weetuuma Hade ng'erinnya eddungi Safiya eri mukyala wa mubaka weeyita Sofi. Tulira amannya ge mutuuma abaana bammwe ga Aisha gaswaza makadde. Omanyi taarikhi ali ku Aisha obuzito bwe. Omubaka omwagala kigero ki nga gw'oddiŋŋana bbaawe akulabikira bubi ng'alina ekirevu kataata busuulwa ettama eryo ne mukkaanya babiri n'agula kajjule n'agira ati mama Sumaya ndi ntya obwakazi waffe eri omubaka buliwa. Omusajja ono ekimukeeze wa nnabbi amugamba nti omubaka nze kinsuza nga ntunula oli mwagalwa gyendi mpulira nkwagala n'okusinga bwe njagala omwoyo gwange onayinza obutawaayo bulamu. Obwakazi waffe eri omubaka buliwa. Omuvubuka eyawasa muwala waafaanana atya? Omulabako sunna yonna ku sunna z'omubaka watunulira ssente akola mu UN akola ku airport naye nga tasaala bwe yajja n'addugaza olujja n'osaba ne Allah ne weebaza ne Allah naye nga tamwongerako wadde aya ya Qur'ani egi. Muwala we yagenda yambala kikaaya yagenda kkirira mpola mpola ati ayambala sikaati na bulawuzi. Obwagazi bw'omubaka abaffe buliwa. Tunuulira abawangaala n'omubaka omusajja gwe bayita Abubakar enna akakasa tumumanyi Abubakar Nabbi Muhammad sallama Allah tabaraka wa ta'ala amugamba nti Muhammad kola hijira obulamu bw'e Makka mbulaba Allah abumanyi amugamba nti kola hijira genda e Madina genda owangalireko e Madina. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwata ekkubo ajja ewa Abubakar amugamba nti Abubakar hijira Allah ngambye nsenguke tugende Allah ngambye nsenguke. Abubakar akwata ekkuba agenda n'omubaka embye njagadde mu ntambula ze ebiraga obwagazi bwe yali alina eri omubaka. Abubakar omwandiisa agamba mwandiisa taarikhi Abubakar yatambulanga n'atambula n'adda mu maaso n'atambula yayita ku mubaka n'adda emabega n'atambula n'adda ku ddyo n'atambula n'adda ku kkono. Abasajja Nabbi amubuuza nti Abubakar kiki ekyo ky'okola? N'amugamba nti omubaka ntambula ngenda kulawuna njagala ntambula enzire mu maaso ndabe obwaliyo obulabe ati si busookere ku nze nga tebusookedde ku ggwe. Ekinziza emabega oba oliawo omulaba ayinza okuva emabega najja nakkosa kemba nziruka nenzirayo kuka emabega ndabe nenzira ku ddyo nenzira ku kkono bwagaze eri omubaka tatuusibwako yadde. Gwe sunna z'omubaka zifaanana zijja mu makaago nga neiba akutenda rediyo olina rediyo eringa kisenge neiba teyeebaka bonna bakakasa aja teyagenze wamma rediyo aleka yagenze mu ddalasa. Obwagazi bw'omubaka abakyala abange buliwa. Ummu Imara omu ku bakyala Nabbi gwayogerako yagamba nti nalaba Ummu Imara mu lutalo lwa Uhud mukyala si musajja mukyala. Yagamba nti nalaba omukyala ono nga bamujahidina babatema nadda nga alina ebisago naye ng'omukyala ono adduka n'ekikaaya kye n'awoona amazzi ne gaggwamu nadduka n'asomba n'awomula nadduka
ofaanana otya eri omubaka ne olutalo lukakkana mukko obanga luwedde abasiraamu bafunye ebizibu oluvannyuma okuva ku nkola y'omubaka okuva ku lusozi nenno byafuna mukko akadde engulu naye kennyini bamukubiddemu nabbi abuuza omukyalo ono naga nti mukyala gwe kaweefube gwe nalabye okola mu lutalo oluli namugamba nti mukyala gwe nsaba kyowulira kyoyagala nsaba kyowulira kyoyagala omwinaara nsaba kyowulira kyoyagala kyonna kyosaba Allah agenda kikuwa omukyala asaba namugamba nti nsaba Allah ampe tubeere babiri mu jjana tubeera babiri mu jjana kyekimutuusa ku fadula eyo ku bulungi obwo kwagala mubaka sunna mmeka ezikuswaza mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era sunna mmeka otugamba ozaagala ezikulabikako abange tulina njawulo ki n'omusajja Utuba ibn Abi Mu'ayt Utuba musajja asiramuka ayina banne baali bamusuuza obusiraamu wayitewo ebbanga banne bakwate ekkubo bagenda e Shaam akozesa advantage yagenda omubaka atuuka ewali omubaka amugamba nti ekindeese kusiramuka atoola shahada nabbi n'asanyuka alaba omusajja omuvubuka omulungi kwe yalinde nti asiramuke omuvubuka ono bw'asiramuka bakwano bwe wayitewo ebbanga bava mu busuubuzi bakomawo bwe bakomawo batuula we batudde bagamba bagende balabe ku Utuba ibn Abi Mu'ayt bwe bakwata ekkubo genda okutuukayo basangayo maama we nga mukyala mushirika n'abagamba nti mutabani wange yeyonoonese okwonooneka kweyonoonese ali mu bagoberezi b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakwana we ne bamugamba nti ffe gwe tumanyi Utuba tayiza kusiramuka nga bwe tulowooza ku sunna mmeka mikwano gyaffe gye tulina emikwano ezitusuuziza sunna mmeka ze batusuuzizza emikwano gye tugamba gye tulina obwagazi w'omubaka n'ogobera mukwano gwo n'olekawo omubaka omusajja ono Utuba wayitawo akabanga bakwano be bagenda bamunoonya bagenda omumugwako ng'afubutuka mu muzikiti bamugamba nti ya Utuba ate tukutegedde eri ovaawa n'asirika nemugamba nti Utuba yogera naffe tuwulidde amawulire okuva eri maamawo atugambye nti wasiramuse ddala kituufu wasiramuse Utuba n'anyeenya omutwe naga sinnaba bakwano we ne bamugamba nti okukakasa nti tonnaba tukoleyo ekyobuzire eki twagala okwata ekkubo tukooge wano ogenda owandula amalusu mu kyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Utuba asituka ng'aliko amajinni n'asituka n'agenda n'ayingira mu muzikiti nabbi amanya ayaniriza musiraamu n'akwata amalusu ge n'agawandulira mu kyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali gawandulidde umma eno kyenyi ki kyawandulira amalusu nabbi yeewuunya omusiraamu ono gw'abadde amanyi kyakoze omusajja ono akwata ekkuba amala dda afuluma bakwana we bamulaba bamukubira emizira ffe twategedde bw'akwata ekkubo n'agenda Jibril alayhi salatu wassalam n'ataba n'aleta aya Suratul Furqan egamba nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi waliwo akaseera akajja mu maaso awo omulyazi amaanyi oyo gw'olaba lwagenda okujja ng'alumwa ku nnweze yaqulu ya laytani takhadtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani yamaziga gakaaba agenda kulumwa ku nnweze ku qiyama ng'agamba banne nga zinsanze nayawukana ku mubaka sunna mmeka ezituswaza mu sunna z'omubaka embaga ya muwalawo n'osanyusa ekyalo muwalawo n'akunama ekyalo kyonna ne kigamba Hajjat wakoze embaga n'owulira nga alhamdulillah naye muwalawo bamaama mutebuka ku mbaga z'abaana bammwe
z'abawala bammwe oza teddibwamu n'ebimeka byamenye ebya Allah tabaraka wa taala n'omubaka wasanyusa ekyalo obwagazi bw'omubaka abanga obwaffe buliwa yaganza omusajja ono agenda kujja ku kiyama n'abamufaanana emikwano mingi gye tulina gitusuuzizza sunna emikwano mingi gye tulina gitusuuzizza sunna obutyayi eri sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono omusajja wattu ekimukeezeewo omubaka ajja mugamba nti owange omubaka oli mwagalwa gyendi mpulira nkwagala n'okusinga bwe neeyagala namugamba nti wa innaka ahabbu ilayya min ahli namugamba nti era mazima ddala omubaka mpulira oli mwagalwa gyendi n'okusinga bwe njagala mukyala wange omubaka nkwagala n'okusinga bwe njagala mukyala wange mukyala ono omusajja agamba omubaka nkwagala n'okusinga bwe njagala mukyala wange gwe ddala omubaka omwagala okusinga bw'oyagala bbaawo enkaya kayeezo kale taata wanandirezi tebiriimu nakusaba Allah nti Allah ng'oneze omusajja onandeke ennyambale nga bw'oyagala owulira ng'otowolokose owa era kale n'owulira ng'emirembe gikutta omusajja akujja ku ki naye nga gamba bugambi nti agenda kuwasa mukyala wakubiri n'osattira ng'alinga agenda okukola ezambi naye ebya sunna olabira ddala nga bwe kirina okuba haji yagambibwa tabyagala ebyo tabyagala ono omusajja agamba omubaka nkwagala n'okusinga bwenjagala mukyala wange tunuli abaddu ba muhajirin ne ba ansar yuhibbuna man hajala ilayhim yagamba nti yansuruna Allah wa rasul bataasa Allah n'omubaka we bataasa Allah n'omubaka we bataasa ddiini ya Allah bataasa sunna za mbaka ng'ebirala byonna tebatunuulidde kufiirwa kwe bafiirwa ebbanga lye bamalanga bino ebibiri Qur'ani ne sunna biyimiridde mu buwangazi bwabwe abange sunna z'omubaka zifaanana ziti eri taata w'abaana hal indaka as-saa'a min al-layl hal indaka as-saa'a min al-layl oyinayo akaseera konna ke muyimirako ne taata w'abaana ekiro ng'omubaka we yakolanga n'abantu b'enjuye naye omuzuukusa kiro taata w'abaana ozimba ddi naye sibitegeera kati banga ligenze naye baba bakomeredde enju yaabwe ze ennyumba ekusula ku mutwe eringa nviiri naye sunna tofaayo ono omusajja agamba omubaka nti omubaka nze ku mukyala gwe ono olaba asobola okwambula omukyala omusajja afaanana bwati mutabani w'omubaka amwagala kigero ki Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an fala wa rabbik la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum hatta yuhakkimuka yagamba nti omubaka Allah yalaga tebagenda abaddu abo kubeera bakkiriza obukkiriza bukyatuli wala n'agamba nti okutuusa bwe tunaabeera ng'omubaka gwe tulamuzisizza mu nsonga zaffe zonna ze tukola nisa yagamba nti tetugenda abaddu obukkiriza bwaffe bukyalina ebizibu ebbanga lye tunaamala okutuusa nga tunamuzisizza omubaka mu nsonga zaffe bawaali atya ayambala atya yeebaka atya afaanana atya okoze kigero ki omuyambako abange bamaama kinene Allah subhanahu wa ta'ala oba hadithi y'omubaka sallama okubeera ng'omukyala yakuyita kitundu ku ddiini yo gwajjuza ddala gw'olaba ebbanga ly'omaze n'omwami ono oli waffe olina kyokoze okubeera ng'oyongedde ku ddiini ye ojja omugjamu kimu ku kimu musajja naye mugonvu alinga asinza ggwe omusajja ono ajja omubaka amugamba nti wange omubaka okwagala kwenkwagala
nkwagala nnyo n'okusinga bwe njagala mukyala wange. N'amugamba nti wamaali, omubaka nkwagala n'okusinga bwe njagala ssente zange. Mpulira nkwagala n'okusinga bwe njagala ssente. Ddala omubaka bameka abakyala mu mmwe nga haqqani okimanyi bangi wano n'ewatali wano ng'ekyakuleese si kusoma, ng'ekyakuleese si kusoma. Olina abagambye nti genda otuule ku mbatabuliiki awo olabe bagamba ki likodinga byonna otugambe bwebagirawe bati. Naye nga basomesa n'onyenya nti omutwe n'olabanga abitegedde nnyo. Naye ng'otudde oti bangi batuula mu mizikiti bali mu ddalasa, bali mu madalasa, ennyambala gy'ayambala olabira ddala ng'ono yedda naye yagimala naye ng'alina bakama abe emabega. Bwe bimubula ng'awaayiriza bateeka nga basiba. Ddala omubaka ne ssente kiki ky'osinga okwagala? Sahaba oba sahabi ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suhaib akwata ekkubo y'omu ku baasembayo okusenguka okuva e Makka okugenda e Madiina. Abalala bonna bamuleka bagenda, akyali mu busuubuzi bwe. Naye abasajja be bagenda agenda okulaba nga bonna bagenze, akuŋŋaanyiza mu byakuŋŋaanyiza, n'atumya nga security kyekyo kekadde adduke. Akwata ekkubo okudduka okuva e Makka agenda e Madiina. Abu Jahl ne banne bawulira amawulire ago nti omusajja adduka agenda wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omusajja ono bw'abadduka atuuse wakatikkati w'olugendo, ne bamusimbako ne bamusanga wakati w'eddungu. Abasajja bamusalirako awo oba bamusanga awo, bamugamba nti sebo, musajja gwe wali mwavu, n'ojja mu Makka muno obadde toyeredde 10 okuva e Rome, fa aganayinaaka, ne tukugaggawaza, naye okwata ekkubo ogamba nti ogende wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamugamba tetuyinza kuleka kukwata ekkubo genda, imma ekimu ku bibiri, okukutta oba okutuwa ssente z'oyina, oba okutuwa ssente z'oyina. Omusajja ono kyava abagamba ti singa mbawa byonna bye nnina wano ne mbalagira ne ssente zenterese e Makka we ziri, muyinza okundeka ŋŋende eri omwagalwa wange. Muyinza okundeka ŋŋende eri omwagala wange ani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahl n'amugamba nti olowooza tubadde twagala ki? Byonna teeka wano. N'akwata byonna n'awummuza wano, n'abalagira n'eziri eri, n'akwata ekkubo n'agenda n'ayingira e Madiina ng'ayina enkutu 2, obugagga bwonna yabulesse mu kkubo n'e Makka. Allah subhanahu wa ta'ala aya n'agamba nti wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardati llah. Mu bantu mulimu abaddu, mulimu abantu abatunda emyoyo gyabwe nga banoonya kusiimisa Allah. Ddala omubaka omwagala okusinga bw'oyagala ssente, ddala omubaka omwagala okusinga bw'oyagala ssente. Bameka abakyala abeeyambudde lwa mirimu gye bafunye? Muwala wo gy'akolera ayambala atya? Gwe kennyini wamugamba tofaayo ekikayo gye kyambala ng'otuusa emyaka gyange ogira okireka, tekirina buzibu. Kikayo n'akijjako. Maama yandaganyisa nja kyambala nga ntuusa emyaka gye. Allah agenda muttira myaka ki? Gw'olowooza Allah agenda muttira myaka ki? Naye akola ku mobile money. Skaati gy'ayambala obuwanvu ennyo kinene nnyo eri waggulu wa bisambi. Bulawuzi gy'ayambala ng'ennene mu ngoye z'okakasa z'oyina, z'ayina z'ayambala, amabeere gali bweru. Era afuluma mu njuuyo n'okakasa nti anyumye, agenze kukola. Ddala oyagala omubaka ono n'okusinga bw'oyagala ssente?
ddala oyagala omubakoro n'okusinga bw'oyagala ssente. Abakyala bangi baganye okuterera gye bafumbiddwa. Atunuulidde ssente ng'obwongo buno bumulaga nti omusajja yenna nga bwakasaaba ne ssente oba tali ku sunna oba munnabbirii oba afaanana atya kasaaba ne ssente gwanoonyeza muwala wo akuze oganye omufumbiza obwongo nobukulaga nti muto nga bwonoonya omusajja alina ssente. Ddala okakasa muto nga bamusomesa reproduction ng'ali mu 57 ne bakuba female organi ne baneeminga nebyekola ne bakuba male organi ne baneeminga nebyekola. Awo mwenna mulyanga mwekanga kulira wallahi kuliyo n'ebyasoma nga kulivazi pate yakutuma olugoye n'okakasa nti omuweereza olugoye olusinga okulabika mwakunamira obulungi n'oluweereza. Omanyi kupata omwana wange ono saagala lugoye bwalayisirayisa ogwo yayambala lwabiri naye ng'omugongo guli bweru amabeere gali bweru esambi biri bweru ompeereza ku bifaananyi Khadija. Kale maama muto livazi pate abaana mu bagenda ne bakampinga simanya kuwummula kiisabule balenzi n'abawala baasi ku ssomero eyingira ssaawa 10, 8, 9, 6 gwa kiro bava Jjinja wakati wa Jjinja ne gyasomera. La hawla wala quwwata illa billah. N'atuuka ku university wamusasulira alina hostel omwasula bagambye yasula nani. Nabbi yagamba nti omuddu yenna akuze yamuziyiza okusula mu nju obwomu muwala we. Naye obwongo bukyakwesera onoonya musajja alina ssente sayina ddiini. Nabbi yagamba nti waabajjiranga omusajja gwe musiimako 2. Ddiini n'empisa. Eddiini n'empisa bibiri. Ogenda kuba owangudde. Tunuulira abazadde abaategeera obwagazi bw'omubaka. Omubaka eyabatuula baanywa ku kyombo ky'okwagala omubaka. Omu ku basajja abasalafu Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah yali musajja nga alimu. Bagamba nti nga ddala yafaye etuulamu abantu abali wakati w'ekikumi ne15. Naye alina omuyizi omwamubulako muyizi amanyi mujjumbize ayagala Allah n'omubaka we Aba Wadaa. Bw'amuwulako ebbanga wayitawo akaseera alabika amugamba nti aina kunta ya Aba Wadaa, obadde wa mukwano muyizi? Namugamba nti munnange Sheikh matat zawji, mukazi wange yafa, wanshagaltu mbaddeyo ndi mukutawaana kuziika kutereeza kwekuŋŋaanya nkomewo nsome. Seeka amugamba kati lwaki tewatuwulidde ne tujja tukuziikirako biwambwe ebiri awo mpaka bwe yatuuka ku kigambo kye badde njagala. Seeka amubuuza nti olinayo ensonga yonna amakulu, olinayo omukyala yenna ow'okuwasa oluvannyuma lw'ono? Amugamba nti Sheikh man alladhi yuzawijni, ani ayinza okumpa omukyala walam amliku okujjako nsigaza dirhamu mmeka? 3. Obugagga bwange nina dirhamu 3. Ani ayinza okumpa omukyala? Sheikh teyamutunuza wa neighbor, yamugamba nti nze ngenda okukuwa muwala wange. Nze ngenda okukuwa muwala wange. Omuvubuka amanyi obuzito bw'omuwala gwe bamugamba hamila al-Qur'an. Qur'an eri wano. Obulungi bwe si wa pawuda, si wa kutetenkanya, si nviiri kuyungako kuŋŋaanya wano waliwo wano tewali wano waliwo. N'aleeta ze basala ku mirambo gy'abayindi ne ebbukumu ne ziwunya mukyala omusiraamu. Omukyala Seeka agamba omuvubuka nti nze ngenda kuwa muwala wange. Omuvubuka kyamuyitirako n'asirika teyaddamu ne baawukana n'omuwalimu. Omuwalimu agenda gy'alaze nakkiri ewe aba ategeka futaali we. Musajja yatamiira sunna z'omubaka, yanya ku kyombo ky'okwagala sunna. Mande lwakuna bwe buwangaazi bwazisiiba. Abaali mu kayumba ati asiriikiridde ategeke, yagala nti nali ntegeka ekigaati kyange ne supu wange ow'entende nsiiwulukuke. Ngenda okulya omuddu akonkona ku luggi. Abuuza nti ani?
namugamba nti nze Said, namugamba Said man, namugamba Said ibn Musayyib, nze Said ibn Musayyib. Namugamba nti Sheikh n'otambula wali ngambye nze n'ezija seekanze nkutambuze seekaleka. Namugamba nti lakad raja'tu fi kalami, ekindeese Aba Wadaa nkyusizza mu bigambo byange. Namugamba nti seekate kiki? Namugamba nti khiftu, ntidde okubeera nga antabiita aziban, okubeera ng'ogenda kumala ekiro kyo ng'oli wekka, ng'osula wekka. Allah yinza okumpunaana nga nina obusobozi obukuwa omuwala gw'owangaala naye obulungi bw'omuvubuka ono abumanyi, yayagala Allah n'omubaka we. Tatunulidde ssente, bw'oyagala manya sofa, ntebe y'olugalaamirizo, omukazi omukulu obeere mu ntebe nga weesuuba olinga ali mu kyesuubo. Baleete firiigi, kaganoolako obunaku, baleete ebikopo, baleete amasuwaani fooko, onaatera bagamba buliri n'empaliso bagireete. Neeseeka agamba omuvubuka nti ndeese muwala wange wuuno, bano bawala bano benze nabo abasajja basatu bajulizi, muwala wange amahale g'omu agenda gakkiriza. Aba Wadaa tunula obuzito bw'omuwala gwe baleese, muwala wa Sheikh n'atunya n'asiriikira. Seeka namugamba nti Aba Wadaa nze mmaliriza ebyange ng'ensi. Nika yaggwera ku mulyango, gwe ye eriko kaasuze katya. Ez'abakyala abatuula mu ddarasa ng'embaka ya muwala wo eriko esuulako bagitani, eriko akasiki, ne basulanga bali mu nnimiro bendera mu ddiira awo, kuliko endongo banyedde obuwalagi bakeera kwera kondomu n'obupapula bwa walagi buveera. Hajati yatusizza ssanyu bannange, Hajati mukyala mulungi era embaga yatunyumidde. Ne basulanga bendera mu lujja lwo, ne basulanga banywa omwenge mu maka g'omusajja omukyala omusiraamu ofumiza muwala wo. Tunulya ebitendo by'omuwala ono gwe baali bagaba oba gwe baali bagaba. Said ibn Musayyib rahimahullah rahmatan wasi'a, Aba Wadaa abamulekerawo omugole, nika yaggwera ku mulyango, gwamuwa mumanyi muyitirivu wa kwagala Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam. Aba Wadaa akyamuyitirirako, omugole ayingira, amahali yagamuweredde wali yasiimye, kasente kayinawo. Saidi yamugamba nti Aba Wadaa ngenda kuwa muwala wange naye waŋŋambye olina dirihamu 3, njagala muwala wange omwe dirihamu 2, emu mugisigaze muli eyo, emu mugisigaze muli eyo. Gwe yawasa muwala wo omukamula, amabanja gokka agenda okumala okutwala muwala wo ng'ekyalo kyonna kimubanja, ekyalo kyonna kimubanja. Omusajja ono akabanga katambula, alina omugole, essanyu limuyitiriddeko, atuuka kaddeko okusiiwulukuka, enjuba egwa. Omuwala amugamba nti munnange nange Aba Wadaa nange nasiibye, tusiiwulukuke. Bano ababiri bonna bafaanagana nga muwala we yamuwasa we bafaanagana. Onawulira essanyu, Aba Wadaa agenda okutya omuwala nga yasiibye, ne bagabana omugaati, futaali yamutegedde, ne bali ebyo ne basiibulukuka. Aba Wadaa essanyu limutta, amala futaali agenda ku miryango gyonna nga bannange seeka mpadde muwala we, mpulira essanyu linzita. Nadduka mpaka wa maama, maama omanye seeka mpadde muwala we. Maama ajja okutumya ku muwala n'amuwaako obujulizi n'agamba nti Aba Wadaa omuwala oyo mumanyi, ekyenyi kye tekirabanga ku haramu, ekyenyi kye tekirabanga ku haramu. Naye muwala, bawala b'abasiraamu emirundi gy'omukutte n'abalenzi, gwe kennyini ogimanyi, omukwata n'owa booda n'omusonyiwa, taata osijja mugamba naye toddamu. Ogwaddako yenna wa musenyu, naye wallahi Sumayya kale ogwaddako yali banene abeera ku kkubo. Naye omwana ono oba abadde ki? Kamutwale mu kisulo, yavaayo n'ebimaasita, kati ali ku kyalaani asotta binda kuleeta b'amatiriyo.
abawadaa akabanga katambula alina omugole gumu akwate ekkubo asituke akwata obuzakkira bwe agenda wa muwalimu kusoma aba akwata obutawe wati agenda wa muwalimu okusoma omuwala amugamba nti ila aina olagawa namugamba nti ngenda wa sheekh kusoma wallahi okuva mikawe yaggwa badde sikyasoma ngenda kusaala nakuvaayo kangende wa seeka ansome namugamba nti abawadaa ejiri tuula wano erimu yonna taata gyasomesa yonna endi wano erimu ya taata yonna gyasomesa yonna endi wano mumutwe gwe sumulula wowe mwakoma wa oyo taata we yamugabira ku dirhamu gwowuwo neyasaruna bamaama muddeeyo funayo akadde yogera ne muwala waali ku yunivasite mugambe nti Khadija Hajara Nasiba bana abakyanga obudde mu haid yogera naye nyumyamu naye mubuuze naye nga yasoma nasale emyaka najja mu primary emyaka 7-10 najja mu secondary emyaka 16 ku yunivasite yatandika emyaka emeka 19 tamanya alifatiha weeri mu Qur'an tamanyi kufuna wudu bamaama ebyo tebibakaabya maziga ne Said omuwala agamba abawadaa weetuulire irimu yonna taata gyasomesa sunna Qur'ani biki byonna byomanyi byonna bindi wano abawadaa awooyagala wengenda okusomesa ne basoma banabuuka basanganga abawadaa abamuga nti okyayagala kusoma sibuka saba wasa kati wabivaako abagamba nti mumbuuliye mwasomye ekimbawe webakoona waabawa irimu nga nnyanja yayirimu kati gyasuula nayo akaseera katambula abawadaa agamba nti kati kangende ndabe ku taata nyumyemuko naye anyumya agamba nti wenayingira mu masjidi taata wasomeseza